Weesibe Bbiri. Butere oli mu program Weesibe Bbiri okyayinange Moses Wamala abatulabira ku Facebook obubaka mbulaba bungi nnyo abali ku WhatsApp abali ku YouTube nammwe mbafuna. Lule Joseph ogamba nti Musumba Maleka kati yasigalira okutukiikirira ebyo bya President Museveni byatugamba nti ebitundu 62 ku buli 100 bituukiriziddwa mu manifesto eno bya bulimba atambuleko ajjeko ennase fe abavubuka tweyaguza lujjo. Yakozesa nnyo bamuzeeyi baffe abasinga bazirwanako ne bafuna bwe yafuna akalulu kati yatwerabira mubuulire kugaba bisawo mu bantu be Kampala Kawempe basajja be ba Hillary ne babibba ne babitwala. Musumba Male okay kyayogerako ebintu byayogerako naffe tulaba kikoleddwa ng'ate abantu abamulonda abakuba campaign n'abakola ebisinga tuli eno tukaaba ebya bitunu 200 ku 10 tetubiraba tebiriiwo. Saliben watching live from Guangzhou, China, watching from Doha, Tumusime Rahim, Princess Zainab Ahmed watching live from UK. Okay, Princess Zainab Ahmed ogadota TV esinga kirungi naye nagwasima okubeera ng'otulaba. Ndowooza bakulembeze mu ggwanidde okuwuliriza ensonga z'abantu. Lule Joseph Omulidde simanyi mu ebitundu 62 ku 10 gye mubikolera abatu abamu bagamba ne Musumba yagamba talina nakimu kyalaba. Mukwano gwange ennyo Musumba Brand n'omujjuni nkitegeddeko nti naawe kwoli abantu program bagifunye bagitegeera bulungi nnyo. Ndowooza tujja kubeera tutegeka endala. Musumba ndowooza owulira abantu ke bakusiima busiimi tebakyesiga bakulembeze baabwe beesigagwa batuufu kubanga bali bonna baba betrayed kababere politic kababere religious. Tudde kukya abasumba obadde okyatwa kuyambo nzija nkugamba nti omukristaayo omwavu tasobola kuweerera mwana King's College budde oba gayaza. Omukatuliki omwavu tasobola kuweerera mwana St Mary's College Namagunga tasobola muweerera Smack St Mary's College Kisubi tasobola muweerera Uganda Matters na Miryango. Ekyo tekisoboka kikafuwe. Ate n'amasinzizo gano tegalina mutima gugamba nti ono mwana waffe wa mukristaayo waffe wa mukatuliki waffe katumuwe basare asomere wano. Now two, ogenda ku musiraamu omulungi. Omusiraamu omulungi nga mwavu asobola okuweerera omwana ekibuli, asobola okuweerera omwana Kawempe muzibu. Tekisoboka obe nabisunsa tekisoboka. Akati nenga abatandika ne bawaayo n'amataka bawaayo amasinzizo gano amadini gano gazimbe gasobola okukola omusingi oguprovidinga service, social service mu bantu. Social service usually beera free oba very cheap ng'omuntu asobola okujja affordinga. Tugende ku masomero. Nkugambye nti omuzadde omwavu tasobola kuweerera abaana mu masomero ago. Ate omwangirikani lwala omwangirikani lwala omukristaayo lwala osobola okujjanjabirwa Emengo Hospital ng'oli mu nkuseere. Osobola omukatuliki ayinza okujjanjabirwa Ensambya oba Erubaga nga mu nkuseere, oba omusiraamu ajjanjabirwa Ekibuli nga mu nkuseere. Mu malwaliro agamu agamba misane mwattu n'emirambo bagikwata bw'oba tosasudde ssente. Waliwo case ya mukwano gwange ate Reverend baagaana okumuwa mukyala we nga bamulongosereze na mirembe ne bagaana omumuwa nti oba oyagala sooka osasule ssente. N'abagamba nange ndi mwawule ndi ebyo tebitukwatako. So olaba heartlessness, olaba indifference, olaba lack of duty of care banadini kwe baatuka. So banadini tebali ku level yemu n'abantu be batwala. Olaba banadini kati balivinga lavish lifestyle ng'ate abagoberezi mwattu beeryankuta. N'olaba emmotoka eriko bateekako bamuyitaani akulemera abakristaayo enamba plate eri personalized. Ya bishop teririiko waliwo eddala. Olaba emmotoka ze bavuga obulamu bwe batambulira abaana baabwe gye basomera bano ababano tebasobola kusomerayo. Now tugende ku Pentecostal movement. Abapentekote bangi nnyo bavuddeeyo ne balaba bwe bakuŋŋaanya ssente
nga actually ziservicinga lifestyle eya munaddiini oba omukatuliki oba omwanglican oba omusiraamu. Kakati jukira tewali mirimu. Church nefuuka business oba religion nefuuka business. Ate njagala obategeeza si mu Pentecostal movement yokka, Anglican naye ne mu busiraamu era olaba kati eriyo bamasheke, eriyo abakuba ebitabo, eriyo abatunda essaala, eriyo abatunda kati it's katogo. Era weewuunya, where is the truth? Amasinzizo gano bwe gatandise ebizibu by'abantu ne bifuuka capital. Gwe beera n'ekizibu munaddiini akuba gudiikudde nti nfunye we naamukwasiza. Omuntu atalina bizibu akozesa nnyo obwongo bwe, conscience ye etegeera nnyo, asobola okureasoninga, asobola okureasoninga kwe kwebuuza nga weddamu, asobola to think okulowooza, asobola to understand okutegeera, asobola to see n'okuwulira kye tuyita perception. Olaba n'amaaso go ate n'owulira nti obudde bunnyogovu, mpulira empewo n'alwala omusujja, ekyo tukiyita perception. N'olaba nti ebire biri ku ggulu, ekitegeeza enkuba egenda kutonnya, akasana keememula, naye ate kirabika ekyeya kituuse. Omanyi mu kitabo kya Yeremiya essula ey'omunaana agamba nti obunyonyi bumanyi ebiro, bwe buwulira ebbugumu ne bumanya nti winter ejja mu north, ne bumigratinga south, ne bumanya nti summer etuuse, obuli eno mu south nga bwamigratinga ne buddayo mu north. Naabuuza naye mmwe abantu bange ki ekibalobera okutegeera n'okumanya? Kyenjagala okutegeeza kyekino nti that power to perceive nkulu nnyo, kubanga omuntu gy'akozesa okutegeera nti bamulimba oba tebamulimba. Omuntu ategeera atya nti bamulimba? Bukodyo ki oba bwonero kimwalabira? Wuliriza kakati egundi endala ye memory. Omuntu yenna bw'aba ali free nga talina bizibu, memory ye eba ekola 100 ku 100. Akati faculty yaffe eyo mwe tulowooleza, mwe tutegeerera, mwe twebuuliza nga tweddamu, mwe tuwulirira tusobole okusalawo n'okujjukira, gye tuyita mind, ye decision making process ey'omuntu. Omuntu yenna bw'abeera ne pain, omuntu yenna bw'abeera ne fear. Pain bwe bulumi, fear kwe kutya, excitement kwe kucamuka, confusion kwe kutabuka oba binsobedde okusoberwa. Omuntu yenna bw'abeera ne elements ezennya: fear, pain, confusion, excitement. Capacity ye to think, to understand, to reason, to see, to feel, to remember, so as to take rational decision ebeera impaired. Abatakyasobola kwesalirawo. Kyova olaba badduka n'aga nti ani anannyamba mu kino, nti wali waliwo omusumba, wali waliwo nabbi, wali waliwo kabona, wali waliwo father, wali waliwo ani. Kakati agenda okujja ewa father oba ewa reverend oba ewa pastor oba ewa sheikh nga naye yamwetegekedde akimanyi nti ono aliko ebizibu. Ennaku zino bakozesa kye bayita manipulation and mind control. Okay. Manipulation kye tuyita okugeta mu Luganda, okugetaageta. Mind control kwe kukwata obwongo bw'omuntu n'abantu takyasobola kwerowooleza, kwetegerera, kwesalirawo, kwewulirira, n'abeera ku mmase y'oyo akoze eki. Bw'oba oyagala okukwata obwongo bw'omuntu olina okufunvubira ku busobozi bwe: 1 okubuuza nga yeddamu, 2 okutegeera, 3 okujjukira, 4 okureasoninga, 5 okulowooza, 6 okujjukira, okusobola okukola decision. Kasita okwata faculty eyo n'oginyweza, kitegeeza ojja mukozesa ky'oyagala. Bw'oba oyagala okutegeera bino byonna, njagala okutegeeza gwe funa obuzibu. Abasajja bano bonna olw'okuba bamanyi nti ensi eno abantu bakaaba, bajjudde ebizibu, kati enzikiriza oba amadiini gafuuse ga bukodyo. Asinza obukodyo yasinza abantu, asinza obukodyo yasinga okuyoola ebisawo bya ssente.
asinga Obukodyo yasinga gwe balabanga omuntu. Njagala mu kitundu kino Munnayuganda tumuzibuleko ategeere Obukodyo bungi bw'ozo ngamba Bwebakozesa. Waliwo Obukodyo obusooka bwe bw'okuyingizaamu okutya. Buli lw'obeera n'okutya oba oyagala oba toyagala oteekwa okukola decision. Kankwe kikulebera bannaddiini kiki Obukodyo obusooka bwe buyingizaamu omuntu fear ne bagimuteekamu. Obwokubiri bwe bumuteekamu pain ne gy'atalina n'atandika ogiwulira. Obwokusatu bwe bumu excitinga. Obwokuna bwe bumuleetera confusion binsobera. N'asoberwa. Tusooke ku bwa fear. Mukama andaze ng'ennyumba yo erimu omusambwa. Ennyumba yo eyo Mukama yandaze nga wagizimba mu kkubo lya musambwa. Oyinza okusula mu nnyumba gye wazimba mu kkubo ly'omusambwa. Kakati n'agamba kakati ky'oba okola genda osibe enakwezi anti kati mu busumba nabbi akati nkole ntya akati soko ogenda osibe enakwezi ennaku ez'essatu z'ogenza osibe bwe ziggwako gye teweebaka. Buli seera olaba mizimu olaba kiki owawamuka n'ennyumba oyinza ogituukamu. Kubanga bakuyisitirinze mu fear nti ennyumba yo wagizimba mu kkubo lya musambwa otandika okulaba by'obadde tolaba. Ebikutiisa olwota bakusse olwota ebikulumba olwota ebikusala olwota agasolo n'ebirala bingi nnyo. Ennaku essatu bwe giggwako ng'olyoka ogendayo musumba ennaku zaaweddeko walabye ekindi olowooza mbadde neebaka. Kati osuubira ansa akuwe solution. Ennyumba neeyo olowooza nno tegenda kusala. Olowooza tegenda kusala. Sooka ogende tumale okusaba Mukama ky'anaatugamba kye tujja okuddamu. Musumba nkomewo ddi? Komawo wiiki ejja ku Lwokusatu oba ku Lwokuna ng'ogenda. Teweebaka tolya ng'okogga n'omusujja nga gukulwala. Olwala kye tuyita psychological fever. Kukwata bwongo. Ebirowoozo ebyo nga bikulwaza ng'olwala teweebaka. Obira eddagala tewali kiwona. Ng'otandika okugamba nti owange emisambwa ginkolako. Tugoba amaanyi g'ekisambwa, tugoba emizimu gye, tugoba emisambwa mu linnya lya Yesu. Fire. Akati ng'oddayo ku lunaku lwe baakugambye gaga nti ennyumba eyo Mukama andaga bw'otogyeggyeko. Kati musumba noonya omuguzi ntya bw'oba osobola okunoonya omuguzi munoonye. Naye ssente bw'ozitunda sooka ozireete male ozisagirako ozigobako emisambwa gyonna egibadde gikutawaanya. Kwa bw'otoozireete ate oyinza okufa. Ennyumba eri worth miliyoni 10 oyinza ogitunda miliyoni 10 just because oyagala gyetikula. And many times bw'aba akimanyi nti otunda yakusindikira n'abaguzi kuba akimanyi nti bagenda kufootola. Ate olumala ogitunda kyasooka okukola ng'ayigiriza ekimu eky'ekkumi ng'ayigiriza ensigo. Omala okutunda ennyumba yo okomawo enjiri ekyuka nsigo kimu kya 10. Kati ng'omaliriza sente zonna ng'ozikwata bulemwe ng'ozitwala ng'ozimuwa. Bw'ozimuwa bwenkulimbanga nti oyinza ozinoonya n'ozijjayo. Mukwano gwange Thomas Katabira yalina petrol station SOS oli mu media genda onoonye Daudi Ziwa yali akola ku Kaboozi nadda ku CBS kati ali mu ye Powesa ndoza ye Powesa CBS ya mukulu we Thomas Katabira bawasenga wa mukyala wange Kakande ne mukyala we Lois bamutunze petrol station sende nazitwala bazisabire bazigubeko kibayita ebimutawaanye ebikwa yali azijjeeyo yayavuwala nagwa ku zero yali abeera Katoogo osanga ebikwa tebinaggwawo. Ogwo gwali mwaka gwa 1995. Kakande ne mukyala we bayawukana mu 96.
n'atabeera na katese egamba nti omusajja ono kamuddizeeyo ku sente abaana be ne badroppinga out of school. These are thugs. Oba ofafa. What I want is your money, not your life. What are you talking? Joy Mukalazi bamutunza pick-up. Ne bamugamba erimu emizimu. Sente ne bazeewola. Ne bamugamba zireete tuzabire. Yazijjayo. Teyazijjayo. Abantu abatunze ebyabwe ne batwala sente babasabire abo tobamalaawo era biki ekibaavuwaza. Nolaba nti omusumba alinnye ebbeeyi abagoberezi bakola ki bakka. Balina enjiri ti Mukama bw'ansitula nammwe abasitula muleete sente. Kakane yakola naga ndi mundaba wano nti muuke nti n'abuuka bw'ati ti mundaba bw'ensituse nti engato zisigadde wansi nti nedda zonna zisituze nti kati nno bwe ntyo bwe mutaleete sente nze nja kubuuka naye gye nnaakoma okutumbira gye nja kukoma obbaleka bwe mba mwagala okugenda nange ng'engatto ze nnyambadde sente muzireete. Aba ne baleeta sente kakane mugagga muzibu. Abagoberezi bangi buli yalabanga ngaggwamu ng'ayabula ng'agenda. Waliwo projects ze baleeta. Kakande yaleeta get out of poverty. Senyonga yaleeta operation bye biwembe. Bujjingo yaleeta salt n'aleeta salt media. Weno yagambye agenda kubasiba. Asibani. Don't fool around. Nze maleze ndi anticipable. Mboza anasiba bali nenze ne bwino wange. Agambye abamudefendinga ebintu byonna byoyogera. Kati kankubulire, I'm not defaming him. Sente yazijjamba goberezi nga za kola media y'abantu. Emaliriza yiye. Salt TV yiye 100%. Salt FM yiye ne House of Prayer. House of Prayer erimu mukyala we naye ne muwala we. Business era walabye nga business ye bwe yali agiregisteringa yagiyita House of Prayer International Limited. Not limited by guarantee but limited. Simanyi gwe oba wasomako omanyi oluusi nammwe media ngenda nembalabanga mu bulamu. House of Prayer International Limited. Mukoti gyogenda okusibira musajja mumwogerako ebyanjwanjwa bw'aba agamba nze simwogerako byanjwanjwa. I say what? Uliriza yagamba agenda kuzimba kanisa y'abantu n'abagamba sente bazisonde bazikyuse baziteke mu dola. Uganda teyina currency. Katonda yali naye afuse muyindi akyajinga rent mu dola. Mali Katonda yali amutumye mu dola. Baba yamutuma mu dola, that's his business. Naye nze nkugambye ombuuziza bakola batya kigenze okuzuuka nga mbiri yazi kye tuyita project Church of Uganda okuva omuntu lwagiyingiramu ezimba paka lwavaamu ezimba. Catholic Church okuva omuntu lwagizaalibwamu ezimba paka lwafa ezimba. Kati bano nabo projects. Kakande yaleeta King Loaf Bakery. Eyo simu yanyagira mukwano gwange omu Eritrean Johannes Gabriel. Yamunyaga n'amufera billions. Johannes yawawabira Kakande kesi natandika. Yamufera 5 billion worth. Abantu beyanyaga nzijukira omukyala bamuyitanga Margaret yakolanga mulindi n'atunda ebintu bye byonna n'akwata sente ze baamuwanga akasiimo ng'ava mu Lint Marketing Board n'azikwata n'aziwaayo nti bakoze operation yagiyita get out of poverty. GOP yasigazaawo kwegamba abanaddiini bagunjawo bi projects ebitali bimu ebitayogerekeka. Zino media houses bonna banadini ze bazimbyoloza bazijja bazikola bati bagamba nti ng'ekkanisa tugenda kuzimba radio ng'ekkanisa tugenda kukola TV naye bagenda okumaliza ng'abasonda sente tebalina amuwadde akagabaka era tulina amuwadde se. Kasibere mainstream churches ne babagamba nti mugenda kuzimba nyumba ya Mothers Union oba ya Fathers Union oba kigundi ky'abavubuka oba sharing yaki. At the end of the day bw'oba wateekamu sente oyinza okugenda nti nina obuzibu njagala mumpole ku sente ne bazikuwa.
Hizani bagamba za Katonda balina engeri gye bakola mu kati Universal Church. Ojjukira omukazi gwe nanunulira emmotoka baamugamba nti bw'awaayo ekyalina saddaaka Mount Sinai campaign awona siriimu. Yakwata emmotoka ye n'agiwaayo, bwe yagiwaayo teyawona n'adeterioratinga. Abaali ku deathbed Francis Adroa n'agamba nti Mukama bwe nziramu okudda engulu ngenda genda nsabeyo emmotoka yange. Bwe yagenda ogisabayo Bishop Gilson Costa eri akulira Universal Church of the Kingdom of God wali ku emabega wa CPS yamugamba nti emmotoka wagiwa Katonda. Ko ye kakati nze njagala emmotoka yange ekomawo nti you gave it to God. Omukyala na kati bamugamba nti okekomawo. Bwe yaddayo yasanga bamuwandiikidde endagaano nga egamba nti emmotoka yagiwaayo nga yeeyagalidde. Ne bamugamba agisayininge. N'agamba nti kino si kikola. Ate njibasaba ate mungamba mpa sayininge nti nagibawa ate nga luli saasayininga. N'agenda ku poliisi. Bwe yagenda ku poliisi CID ne bamulyamu buli ssente. Yampulira ku radio, nali ku Radio 1 program bagita Spectrum, nankubira essimu nga ngimaliriza zikira zaali lunaku kiwetereko yatta abantu 17th March 2007 wampulirira nankubira essimu after the show ne mu appointment ne mugambo jja kujonda bwe yajja nagenda okulira Francis Adro mulwadde amabo yenna gamukubye HIV bawe yali yafa era ekyamutwala mu church kuwulira nga balanga nti bw'oba olina ekizibu nothing is too big for God. I am the Lord that healeth you. Basuubiza ebyamagero ebitayogerekeka. Omuntu n'abeereyo ng'alina obuli n'agandi we naagendeyo ekyange kiwonerawo. Najja ng'alina a lot of expectations kubanga alina a lot of trials mwakola ki mwayita. Francis Adroa bwe yawaayo emmotoka teyawona. Bwe yagisaba tebaagimuwa. Bwantukako n'enkubira Gilson Costa ne mugamba njagala okulaba. Ti about what nti Francis Adroa. Okay, you come. Lwali lwa Saturday ngenda ne musinkana ne timu ye. Bonna n'abayita babbi banne. Ne bangamba you see this woman she was sick she gave the car to God. Ne mbuuza Gilson Costa. Okay, she gave it to God. Ani yamugamba okugiwaayo? No, it's God. She heard the gospel. Nga batadde ku TV advert. Ti oba oli mulwadde, oba oli ki, oba oli mwavu. Bagenda ne bateekako testimonies ku TV ne ku radio. Nga bw'owulira testimony eri olina bubeezi kugenda. Abantu kibatamanyi nti obujulizi buno bupange. Ebyamagero bipange. Musumbanoza mu kitundu ekinaddako olwokubiri lujja tujja okutandikira tulabe obujulizi babupanga bati. No problem. Francis Adroa nagamba Bishop Gilson Costa okumanya bana basajja bali heartless. Okola charity ko yenjikola. Nembuga akachobo okola. Emmotoka giddize Francis Adroa nga gesture of charity ko ya bwaba yagala charity ajje mu computer school yange ayige computer. Nemugamba omukazi omukulu ali 40 plus mulwadde wa HIV ayagala emmotoka yagitunde yejjanjabye. Namugamba mujjajiza. Bwe nabakanga finally bantwale walo ya waabwe vama dipa njogera naye bangamba no she gave the car to God. Nembaga does God steal? Katonda mubbi ziyo Katonda mubbi nsanga nga ayise. Eventually ndoza baatula bonna ne bamanya bigenda wala ne basalawo emmotoka bagize era bankubira nali ngenda Mary Hill Mbarara to minister to the young students musomerere. Nimbagamba njja kugifuna nga nkomyewo. Bwe nakomawo ne bagimpa ndoza gwali 23 omwezi ogwa Aprili omwaka 2007. Bwe bagimpa amawulire ne gafulumya Monitor, Vision, gonna media ezaliwo zonna zafulumya story. Radio Simba. Ne banyiga mbayisa ababbi. Nabo bafulumya story yaabwe nga yeegamba nti male abadde ajja wano naye emmotoka twagiddiza omukazi abadde bubi nnyo papa tumuyambye buyambi. Engamba kati ne bampandikira ebbaluwa nti neetonde nti nabalebudde konze kikafuwe omubbi talebulwa. Ne bantwala mu kooti ne Francis Adroa ne tuwoza omusango. Tekyanewunyisa nnyo Bishop Costa okujja mu kooti. Omulamuzi n'amubuuza ye mukyala nkole.
lawyer waffe yamubuuza mukyala Kagwa Nkore yali omukyala omulamuzi namubuuza nti ani yalimba Francis Adrowa okuwayo emmotoka naga ndi I didn't deceive her not it me my friend my ministers deceive her then who deceived her it's God who deceived her ndi Katonda yamulimba and the question stood does God lie omusango twaguwangula emmotoka nagibajjako naye njagala okubategeeza obukodyo bw'ababbi tobumalayo bungi bwetunaakomawo nja kubanga mbawa obulala buterefu otuwaddeko ekyokutya basooka ne bakuinstiringamu bakuyingizaamu okutya ne bagunjawo bi project balijjukira olina ebizibu ne bakusuubiza okukakkana nga bakugize buterefu oyo musumba Moses Solomon Male wangambye abantu obategeeza business n'ennamba byokola ndi mulunzi wankoko nina hachare twina hachare wenyini Kawempe era bw'obanga oyagala enkoko bw'obanga oyagala olina amagi oyagala okwaluza tusangibwa Kawempe ku poliisi bw'otuuka ku poliisi n'ofuna ka boda n'okagamba ngenda wa Pastor Male kakutuusaawo wenyini essimu zaffe ziri 2 nina n'embwa eza security bw'oba oyagala embwa weetaaga security omuntu muzibu okwesiga naye embwa bw'ogiteekako 10 naddala so nina embwa eza security tuyina enkoko ne bw'oba oyagala bukuzeemu nga toyagala kutawanya na brooding era tubukutuusaako croilers n'enkoko endala essimu ziri 2 077 479 386 077 479 386 ne 0702 19 65 11 0702 19 65 11 jangu twegatteko jangu tuwagire jangu tujja kuwa service ennungi quality tetugaba kitali quality Moses Solomon Male waliwo kyeweerabidde twawangudde omusango omusajja Paulo Nabbamba yakkakana ku kaana ak'emyaka 5 n'akali ebisiyaga yasibiddwa emyaka 3 ejja kuba efundikirano ne baza mwenna ababadde ku mukutu ogwa Facebook YouTube mbeera bangi nnyo insights tuzaa naye obudde bwesifuna bulungi nnyo okubeera nga nzisoma namwe aba WhatsApp obubaka mbulabe ku YouTube tugenda kumpi mu bantu omutwalo gumu kubeera nga ba subscribers kinzaamu ddala nnyo essuubi atakumira mpeera bankumire mbasaamu ekumire nnyo mu kumanya saako n'okutegeera oyinza okumanya nti yesu obulwadde buzibu naye ate nga tutegeera wajje buva tujja kuba tukwatagana kujja kubeera Lwakutaano otera okutunula ebintu ebirala bigenda maaso mu ggwanga nkoze ku kamera ne Philip Kiwoma ne mu control room John Lukoma atakumira mpeera bankumire Ssaabasajja Kabaka Wangaala.